Bwetogera kati ng'ate mwami Osei Kabulwa ensonga zigendedde ddala ofuuka enzibu ye ne mutabani we baganda bange mikwano gyange tongera bajjukiza ne bategeeza nti omukulu Muhoozi Kanyarugaba ne mutabani we ensonga zigendedde ddala kubeera mbi nnyo nnyini ddala. Mwami Museveni bukyanga bafuga bannayuganda n'effujjo, bukyanga bafuga bannayuganda n'ebigendererwa byabwe, bukyanga bafuga eggwanga lino okulaba nga balimalawo bumazi, okulaba nga eggwanga lyaffe balifudde ekyokusekererwa n'ekitagasa. Leero ebintu birabika nga bikyuseemu. Baganda bange mikwano gyange kula eggwanga lyaffe ne Uganda yaffe eno yonna tongera bajjukiza ne bategeeza nti kekano akaseera akatuufu ke tulina ng'eggwanga okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka Uganda yaffe etambule, Uganda yaffe ebeere mu maaso era Uganda yaffe tugyenyumirizeemu. Omuvubuka ono eyakwasiza Gaddafi oba eyakutte Gaddafi nkimanyi ennaku zo tubadde tumwogerako nnyo naye mumujjukire enzija gye yajjamu awo era nkubira omulanga abantu beebulenga Nakabugo Bira Bulaga musituke mwerwaneko kwoyo omuvubuka beekwese mu makanisa era waaliwo amawulire gano. Angela Baziba wa myaka 6 mutuuze ku kyalo Bulenga B mu katundu akamanyiddwa nga Gogonya Kasenyi mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka mu disitulikiti y'e Wakiso nga kuno amazeeko emyaka egisoba 8 ono yaleeta omusajja Alex Bujingo mu kitundu kino mu mwaka omulaba nga bwe yali afaanana. Mwami Alex Bujingo nali simumanyi nga nze nga mmanyi mukyala we kati lwali lumu naddya ne bbaawe naŋŋamba ono mwami wange amawulire makadde gabaye nalokoka koze mukadde ndi mulokole yansanga ne bayibuli awo. Yatandika okwagazisa abantu bonna okusaba okakkananga n'ennyumba bagimenye. Mukadde ono endagaano ye kwegulira ettaka lye agyewolereko ssente mu bbanka era wano enjawukana we yatandikira. Ne mugamba ssente we zinaagaana ani anaakola ki nze ebiweebwayo olwo baabinzijako dda. Ono yasalawo okumusalako amasannyalaze kubanga ekkanisa ereddukanyizibwa ku masannyalaze ge kinagamba nti kyanyiza nnyo Bujingo era n'amuwendulira abavubuka abamukuba emiggo katono kumutta. Omwami oyo Bujingo gwe tumanyi nti yeeyita pasita kubanga twamusaba ebintu ebimulaga nti pasita mu kitundu kyaffe yagaana okubituleetera. Yalinga tutawaanya ebbanga ddene erisooka nga tanatuuka ku nsooka zino ng'alina abavubuka baatambula nabo balinga 7 ebbali balina leediyo koolo muno mu biwato bagenda bakuba abantu baffe ye tayitwa mu maaso tasalwa mu maaso. Bwe beekubira enduulu ku poliisi omusajja ono yakwatibwa era mu kuvaayo yalagira okuggyawo ekkanisa ku kibanja ky'omukadde. Bagamba ekyaddirira kwali kutandika kukwata abantu ku kyalo era bangi badduka ne mu nnyumba zaabwe ne batandika okusula ku nsiko olw'okutiisatiisibwa. Kati bagamba badde yawummulamu wabula ate kyabaweddeko ate bwe yabalumba jjo ly'abalamu n'abawendulira abasirikale be bagamba nti bava ku poliisi y'e Wakiso n'akwata abantu 3 ekiziza ekyalo ku bunkenke. Omuwulidde Alex Bujingo y'ono wano. Nina njagala kulaba ono bulijjo akuba abayaya amasasi nkulina ojja kutegeera nti nange sizannya. Okubya abayaye bameka amasasi nagambye nja kukufuna olwadde nakumaze dde okubya abayaye bameka gwa amasasi omulabye obakubye bameka amasasi oyiraivu gwani akubya abayaye obakubye amasasi bameka eyo no mbakubya abantu amasasi wakakuba bameka abantu amasasi gwe weeyogeza komamaayo gwe togambe emundu erimu akakozi okunika toddamu kumanyira abantu muno ojo tumanyira togambe ebyo bibesi babikkiriza mu mateeka. Nkubuuzizza waliyo sati gye bakkiriza okubira ekyangala kino otusuze tetwebase otukuba besi ate ojja otutiisatiisa mbole okuba olina emmundu gwani alina emmundu ani gomanyira nakulira wano ng'owera ggwe osibulenga olaba namulemererwa sande musebaako abantu amasasi olaba wano olabawo nze nsulawo nkubuulidde mazima n'ekikomera kyo kigattawo ensula okitegeera naye toddamu kutiisatiisa abantu ng'obakuba abantu amasasi omanyi abantu benakakuba amasasi gwane togaba botta abantu ofuuka katonda gwe kano waliwo omuntu akasobola kubya gwe kamuzeeyi
sote mukutiisatiisa abantu kumamaayo tumanyira abantu abandi amasasi kale tugenda tulaba kunze naawani akuba abantu amasasi okuba abantu amasasi olina obuyinza ku bantu nga nkumanyi bulungi oli mwaye wa Bobi Wine nkumanyi bulungi ssebo nkumuziza mutegedde bulungi nziseegaana ate kibanda mwegaana wajjirira nze yenze seegaana olandi akambeere ne fujjo kati ate nsinga gwatta abantu nga wewako n'obujulizi kulina otakunnyonnyola bugingo gwe wakatta bameka oli katonda gwe katulwaki nze tonkubye otta abantu nga tebalina misango oli katonda gwe kamuzeeyi sigenda vaawo wulira kino olaba nze nsulaawo nzize mu mirembe wulira nzize mu mirembe nenkugamba mukuyindako mpuliriza nenkugamba mwana wulira kino gweyindako wulira kino oyo pasita njagala wembanzize nenkugamba mumaze wano bangaki nenkugamba mwana besi mutukuba besi mungi tukatono najja natugamba omanyi abayaye benkubya amasasi mutta abantu gwe kiwandisi kajiri tabeere dawali ife tetukozesa amaanyi okitegedde twagala bano abalina amaanyi bagakozese agambye mbwakuba abantu amasasi gwe kamuzeeyi wakatta bameka nga kutterayivu bw'owuliriza nnyo akatambyako yamugamba ngenda kukutwala gye nateeka Kibalama ali yakawulidde akantu ako nti nja kukutwala we nateeka Kibalama mu profilinga abantu abo obudde butuuse so nabagamba buli kitundu kirimu abantu bwe batyo nabagamba Kazibwe nabagamba Majambere nabagamba Kasomazaake kati twegattiddwako Bugingo Alex buli kitundu kirimu abantu abafaanana bwe batyo bwe twogera ebintu tuba tetulimba bwe twogera ebintu tuba tulina information mu ba profiling kubanga obudde butuuse Bakonze mukadde ndi mulokole yansanga ne Bayibuli awo. Yatandika okwagazisa abantu bonna okusaba okakkananga n'ennyumba bagimenye. Mukadde ono endagaano ye kwegulira ettaka lye agyewulereko ssente mu bbanka era wano enjawukana we yatandikira. Ne mugamba ssente we zinaagaana ani anaakola ki nze ebiweebwayo olwo baabinzijako dda. Ono yasalawo okumusalako amasannyalaze kubanga ekkanisa yali eddukanyizibwa ku masannyalaze ge kinagamba nti kyanyiza nnyo Bugingo era n'amuwendulira abavubuka abaamukuba emiggo katono kumutta. Omwami oyo Bugingo gwe tumanyi nti yeeyita pasita kubanga twamusaba ebintu ebimulaga nti pasita mu kitundu kyaffe yagaana okubituleetera yalinga tutawaanya ebbanga ddene erisooka nga tanatuuka ku nsooka zino ng'alina abavubuka baatambula nabo balinga musanvu ebbali balina leediyo koolo muno mu biwato bagenda bakuba abantu baffe ye tayitwa mu maaso tasalwa mu maaso. Bwe beekubira enduulu ku poliisi omusajja ono yakwatibwa era mu kuvaayo yalagira okugyawo ekkanisa ku kibanja ky'omukadde. Bagamba ekyaddirira kwali kutandika kukwata bantu ku kyalo era bangi badduka ne mu nnyumba zaabwe ne batandika okusula ku nsiko olw'okutiisatiisibwa. Kati bagamba badde yawummulamu wabula ate kyabaweddeko ate bwe yabalumba jjo ly'abalamu n'abawendulira abasirikale be bagamba nti bava ku poliisi y'e Wakiso n'akwata abantu 3 ekiziza ekyalo ku bunkenke. Omuwulidde Alex Bugingo y'ono wano ninako njagala kulaba ono bulijjo akuba abayaya amasasi nkulina ojja kutegeera nti nange sizannya okubya abayaye bameka amasasi nagambye nja kukufuna olwadde nakumaze dde okubya abayaye bameka gwa amasasi omulabye obakubye bameka amasasi oyirayivu gwani gwani akubya abayaye obakubya amasasi bameka eyo no mbwakubya abantu amasasi wakakuba bameka wakakuba bameka abantu amasasi gwe weeyogeza komamaayo
gwe togambe emundu erimu akakozi okunika toddamu kumanyira abantu muno ojo tumanyira togambe ebyo bibesi babikkiriza mu mateeka nkubuuzizza waliyo sati gye bakkiriza okukubira ekyangala kino otusuza tetwebase otukuba besi ate ojja otutiisatiisa mbole okuba olina emmundu gwani alina emmundu ani gomanyira nakulira wano ng'owera ggwe osibulenga olaba namulemererwa sande musebako abantu amasasi olaba wano olabawo nze nsulawo nkubuulidde mazima n'ekikomera kyo kigattawo ensula okitegeera naye toddamu kutiisatiisa abantu ng'obakuba abantu amasasi omanyi abantu bennakakuba amasasi gwani togamba botta abantu ofuuka katonda gwe kano waliwo omuntu atasobola kudda gwe kamuzeeyi toddamu kutiisatiisa abantu kumamaayo tumanyira oyo abantu abandi amasasi kale tugenda tulaba kunze naawani akuba abantu amasasi okuba abantu amasasi olina obuyinza ku bantu gwe muzeeyi nga nkumanyi bulungi oli mwaye wa Bobi Wine nkumanyi bulungi ssebo nkumuziza mutegede bulungi nze seegaana ate kibanda mwegaana wajjirira nze yenze seegaana olandi akambeere n'effujjo kati ate nsinga gwatta abantu nga wewako n'obujulizi nkulina otakunnyonnyola bujingo gwe wakatta bameka oli katonda gwe katulwaki nze tonkubye otta abantu nga tebalina misango oli katonda gwe kamuzeeyi sigenda vaawo wulira kino olaba nze nsulaawo nzize mu mirembe wulira nzize mu mirembe nenkugamba mukuyindako mpuliriza nenkugamba mwana wulira kino gwelindako wulira kino ono pasita njagala wembanyize nenkugamba mumaze wano bangaki nenkugamba mwana besi mutukuba besi mungi kyokka tono najja natugamba omanyi abayaye benkubya amasasi mutta abantu gwe kiwandika kagiri tabeere dawali ife tetukozesa amaanyi okitegedde twagala bano abalina amaanyi bagakozese agambye mbwakuba abantu amasasi gwe kamuzeeyi wakatta bameka nga kuttera ivu bw'owuliriza nnyo akatambi ako yamugamba ngenda kukutwala gye nateeka Kibalama ali yakawulidde akantu ako nti nja kukutwala we nateeka Kibalama mu profilinga abantu abo obudde butuuse so nabagamba buli kitundu kirimu abantu bwe batyo nabagamba Kazibwe nabagamba Majambere nabagamba Kasomazaake kati twegattiddwako Bujingo Alex buli kitundu kirimu abantu abafaanana bwe batyo bwe twogera ebintu tuba tetulimba bwe twogera ebintu tuba tulina information mu ba profiling kubanga obudde butuuse